Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange. Erinnya lyange kandiddemu. Nze Ibrahim Mukasa. Iranga njagala kwebaza bazadde bange okunzaala. Thank you so much. Mama wange Sara Mukasa webale nnyo. Ne tata wange omugenzi Waswa M Jamada. Large upon yourself, my big main man. RIP. Olunaku olwaleero it is a beautiful Sunday eranga tuli n'omukugu Chris Rule. Olunaku lwaleero olwa Sunday tugenda kuba tutunuulira omulamwa nga gukwata ku myaka emito, but of course naye nga it is a long term plan. Of course abali beyond omulamwa guno mujja kuba mufuna plan B. Of course Chris ajja kuba tubuulira way forward. Of course osobola okuyigiriza abantu ekintu naye nga abamu bali mu age bracket ekisusse naye wabaawo okuyigirizibwa ne plan B, of course ne way forward. Chris, nsaba osooka obuze ku bantu abatulaba era abasubscribinga ku Wolokoso Extra Digest mugoba nsonga tubaaniriza era tubabuuzaako. Mwebale gye mutuusaako engalo. Essala yaffe buli lunaku ebeera nti Omukama abatusaasirire bye mukola bigase mu binyumirwe ate bifune. Bwe bimala okufuna muyige butya bwe bayinvestinga then muinvestinge ate mumale mufune. Yessala yaffe tubaanirizaako. Mwebale kwenkumira ku mukutu. Mpozi tusimene ku bantu abatuwadde ku mirimu, abatuwadde abaana, abatuwadde families zaabwe tuzibangule. Abantu bagenze ndowooza ennaku zino kati bakitegeera nti mu kifo ky'okusindika obusindisi ssente abantu beetaaga ne basooka ne bayiga n'endyoka mbaweereza nga babanguddwa. Abo nabo tubeebazaako olw'okubanga nti fe omulimu gwe tukola gulinga gw'abasawo tujja kisigala nga tukikulozinze up. Abantu abo tubeebaza. nga bwe nzemba nnyonnyola ebiseera bisinga nti mufe nnyo ku information ebaweebwa mulondeemu ekyo kibagasa. I don't think nti twali badde nnyo ku kitagasa nga tetulina ebitugasa. Because eno show, honestly speaking, Chen Kong sure nti oba etute 1 hour oba 45 minutes weziggwerako ndi Kong sure nti ovaawo olina kyoyize ekyo kyo, like it or not. Ne bw'otulabirako eddakiika 10 zimala, by the way ovaawo nekyoyizeewo. So olunaku olwali tugenda kuba tutunuulira, but before we go any further, allow me recognize our beautiful, handsome, authentic, genuine, certified sponsors. That is Logical Motivators. Nga bano basangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators.com. Aba Logical Motivators bakugamba nti boss employer ngo-employing okuvira ddala ku muntu omu, you need Logical Motivators. Baveyo babangule abakozi bo oba omukozi wo from one employee to 100 employees and beyond 100. You need Logical Motivators. Couple of financial consult. Njagala kutandika business, they advise you. Nina business naye yasereba muko couple of webali. Nina sente zange nakubye obukadde bwange 10 mbutemyetemye ntya bunzalira obulala. Caplog Financial Consult weri basange ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult.com oba basange ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road, office number eri 302 kya 302C. Basange ku kizimbe Uganda Cooperative Alliance building mabega wa Nkrumah, mabega wa Uganda House, mabega wa Orient Bank. Chris, olwaleero njagala tutunuulire lwaki tulwala obulwadde obw'okulowooza nti omuntu okutegeerategeera obukadde bwe alina kuweza myaka 45 ku 5. 45 bagamba 55 kudda waggulu. Actually abamu balowooleza na mu nkaaga okutandika okulowooza ku retirement planning yaabwe. So njagala tutunuulire retirement omuntu yalitandise ddyo girowooleza at what age. Kyakubiri ku kyo njagala tutunuulire omuntu yeetaaze eki okuteekateeka retirement. Okitegeera? To make retirement. Omuntu yeetaaze eki okuteekateeka retirement ye. First and foremost omuntu ateekateeka retirement ku myaka emeka?
in business line, in business perception, not in government line, not in ebibiina by'obwegassi line, but in real life. Because osanga companies ezisinga NSSF okuwensa koyo gibera emyaka emeka 55 abo nabo ne bavuga fayiro yaabwe bwe batyo, but ffe wano tutunuulira in real sense ebyaddala in reality, because abantu balivinga nnyo shadow ne beerabira reality. Tutandikiraawo soka otunyonyola retirement kyeki in just 1 minute. Retirement mu bimpimpi ye muntu okutuuka mu myaka mu myaka n'abanga anafuye ng'amaanyi n'embavu n'obusobozi obukola ebintu bye yakolanga mu myaka gye egy'obuvubuka nga takyabiyinza. Kati nga mu myaka gy'atuuseemu yeetaaga ekintu ekimukolerera okusobola okumaintaininga obulamu bwe yalina ng'akyalina amaanyi n'embavu ezikola. Kwe kuritayaringa, kwe kulekawo obuvunaanyizibwa obwali bukuweereddwa mu fieldi yonna gye wali okuguseemu nodda ebbali naye ng'olinawo ebintu oba kampani yo oba ekintu ekirala kyonna naye nga kisobola okusustaininga obulamu bw'obaddemu newankubadde ng'owumudde obuvunaanyizibwa obubadde bukuweereddwa. Kwegamba omuzungu kyayita okuritayaringa. Obeera owumudde obuvunaanyizibwa naye ate tekitegeeza nti kiteekwa okukyusa ennyingi zaayo. Okuwumula obuvunaanyizibwa tekitegeeza kukyusa nnyingi zaayo. Era abantu baffe bano ndowooza kaninde kibuuzo kirala obadde obuuziza ku myaka nga maze okunnyonnyola retirement kyeki. Retirement tekitegeeza myaka. Era abantu baffe bano njagala okwongera okukikkaatiriza. Retirement omanyi ffe tugendera nnyo ku bikwate. 55 years of age gyawandiikibwa omuntu eyatuula wansi oba institutions ezatuula wansi ne zirowooza ne zigamba ku myaka gino omuntu abeera anafuye. Naye ate tukiraba mu bukulembeze obwa bizinensi n'obufuzi obwaffe obw'ensi. Abantu abasinga oluusi okubeera effective babeera effective above myaka 5 mu emeka mu 5. Kiba kitegeeza nabo babeera bakyaweereza. So okuwumula emirimu gy'oba obuvunaanyizibwa oba n'ova mu profession yo gy'obadde okola n'oddako ebbali tekiri ku nnamba ya myaka gyo. Wabula kyesigamizibwa nnyo ku biki by'oteeseteese n'owa 35 asobola okuwumula n'ava mu buvunaanyizibwa bw'abadde akola n'adda mu bulala. Ekitugaana okuwumulira ku myaka 35 oba 4 oba 45 nteekateeka yaffe mbi, tebiriimu grace. Tebiriimu grace. Enteekateeka yaffe mbi. Enteekateeka y'emirimu gyaffe yeebeera embi. Kyova olaba nti retirement abantu bagyesigamiza nnyo ku myaka, tebagyesigamiza ku cash flows muntu z'asobola kuyingiza. Kuba omuntu bw'aba ateeseteese bulungi n'aba ng'afuna emiliyoni za 35 omwezi tekimugaana kudda bbali kampani ze ne zireeta ssente ye nga ali mu retirement. Ekintu kya age tugenda kiddako. Retirement etegeeza kuva ku mulimu kugwenyigiramu direct oba etegeeza kuwummula n'oba nebikuleetera ssente. Retirement etegeeza ki? What does retirement mean? Because abakola mu public offices retirement is 65 years. Na retiring from the public office nadda ku mabbali. Then era still government office ebira ne age nti atannaweza myaka gino you can't tosa kwenyiga mu public service yonna. Okitegeera. So njala tutunulire retirement etegeeza nti bwennyunyuka omulimu guno ogwa kamera n'enzira ewaffe nentunuulira amaji enkoko zange okumbiikira amaji n'entunda nezijjamu akasente retirement okuva ku guno gwembaddeko. Oba retirement etegeeza omuntu okuwummulira ddala nga takyalina kimusumbuwa sente ziyingira buyingizi. Kati okuwumula emirimu n'okuwumula ogenda mu holiday byanjawulo. Omuntu awumudde ng'agenze kuwumula kweyagala kyanjawulo n'omuntu okuwumula emirimu gy'abadde akola ki. Ekigambo ekirala ekitegeeza retirement kyalibadde ekigambo leverage. Mu investment tulina ekigambo kye bayita leverage. Okweyambisa ebintu ebirala oba essente oba ekintu ekirala kyonna ne kisigala nga kikuwa ekintu kyekimu nga gwaliwo oba nga gwe omuntu eyakuguka mu kintu ekyo. Okugeza nsobola okukozesa kampani yange nebanga ereeta emiliyoni zange 15
ku bank account yange nga zenkanankana oluusi n'okusingako bwe naalyebeereddewo nga nze ndi mu kukola kati mbeera ndi mu kweyambisa leverage ya company okusobola okumaintaininga cash flows zange newankubadde siri engaged mu mirimu egyo gyennyini okuba nga nkola. So in short bw'oba toyogedde ku retirement kusobola kufunira mu retirement age yo oba osobola okwogera mu kweyambisa leverage okumakinga sure nti cash flows zo zisigala nga tezikwatiddwako. Ekyomukisa omubi ekiri mufe abaddugavu ndowooza ne mbazungu gye ekiri kubanga siriiyo nze ndi wano naye kisinga okutubeeramu ndowooza ekisinga okubeera ekibi kukwata buvunaanyizibwa. Omuntu olunaku lwazuukuka n'amanya nti waliwo amusolooleza ssente n'azibaako gy'aziteeka ne zikola ne bajja ne bazimuwa omulundi gumu omuzungu gy'ayita lump sum n'agaba bamuwadde $1,150,000 retirement package ye. Oluffe lwe tuzuukuka omuntu n'agamba bampadde $1,500 kati nkisse mu ki kizaale endala. Kati era ebiseera ebisinga ku bantu 100 ebitundutundu 94 ku bantu be bawadde retirement package sente ezo zonna zifa bufi. Fe abagezigezi tuba tuzirinze ziri fe tuba tuzibalira kubanga emyaka egyo fe tuba tumanyi nti abaana fuye obwongo bwe buba butya ne risiki beyond myaka 5 okusinziira nze ku bintu by'ensomera byendabye mu Uganda beyond myaka 5 omuntu atandika okubanga mu birowoozo bwe azimbamu ekisenge nga buli lwojja n'obaako ekintu ky'omugamba ekiri emabega w'ekisenge ekyo aba tasobola kukuwa ssente. Ne mu bizinesi zaffe ze tukola mu bulamu obwa bulijjo ojja kwesanga nga oyina abakadde. Omukadde bw'amala okkirikinga emyaka 6 ssente batandika ne bazitereka ne mbuveera nga tayagala akapapula keezinge. Kati eyo behavioral change ebezze n'emyaka gye ebeetegeeza nti risiki ya ssente y'okumuvaako egende mu kintu ekirala ebeera ntono nnyo. Teyenkanankana muvubuka olwaleero gweoyinza kubalira odi 2 mu betting bano bempulira aba bettinga n'omubalira odi 2 ne bw'aba afunye miliyoni asobola ogiteekako ali above myaka 5 ekyo takisobola. Risiki ebintu by'abazaayitamu mu bulamu okuviira ddala mu myaka gye egy'okuvubuka paka lwatuuka mu 5 birina ebintu bye bimusomesa n'agamba kino nakikola tekyafuna kino nakikola tekyafuna kino nakikola tekyafuna. Kati ate bambi olw'okuba baba batya risiki bw'amala okukyuka emyaka 5 mu 5 sente ne bazimuwa lumu lump sum ebiseera ebisinga ebintu bye baziteekamu rate on return ebeera wansi nnyo olw'ensonga tekubaako risiki oba risiki yaako ebeera eri wansi. Njagala tutunuulire ekintu ky'emyaka kino njagala tukiddeko just kati nnyo before we go okweyongera kutunulira what age olunaku lw'otandika okufuna omusaala gwo lwe lunaku lw'olina otuula wansi n'odrawinga retirement plan yo. Kaddemu omulundi gumu. Olunaku lw'osooka okufuna salale yo ne bazidepositinga ku akawunti yo Ibrake Mukasa osasuddwe $2,300,000 okuva mu bagita batyakoze company Diet Production. Lwe lunaku lw'osaanye otuule wansi otandika okubalira ebiseera byo eby'emyaka giri egiwumula. Lwaki nze nkyogera bwe ntyo nti oteekwa okuba nga retirement plan yo eteekwa okuba nga etambula era ebintu bino ndowooza babigatte baleme byawula. Retirement fund ne emergency fund ebyo bintu bibiri bya njawulo tebabigatta. Discipline eri gye nabadde gye twayogerako ku lunaku olw'okusatu mu byenfuna kati wano weeyina okujjira. Bw'oba nga oyina enteekateeka nga mu nteekateekayo mulimu ekyokutandika okuplaningira retirement yo ng'owezezza emyaka 5 zikusanze weekaabireko. Ekyo nkubuulirirawo. Kati the earlier the better. Bw'okimanyira ku myaka gino kati gye ndiko n'omanya nti nnina okuretayalinga ku myaka 45 nve mu kukola okwekwenyigiramu obutereevu mbeere ebbali nga ebintu bye nnateekateekawo birina engeri gye binnyambako okuyingiza essente. Kibeera kitegeeza nti olwo obeera oguddewo oluggi okendeeza ku budde bwe waalimaze ku myaka 6 okutandika okubala kalitunsi. Bw'omusimbira ku 5 payini waffe ono kyangu nnyo obutamulyako yadde 10 n'omulekera abazzukulu. Retirement plan yo tebeera y'abaana bo.
retirement plan ebeera yiyo tebeera y'abaana era ekyo nakyo njagala kukola ndowooza distinction bagifune. There is a difference between okuplaninga ebintu ebigendamu abaana n'okuteekateeka okuwumulaako ebyo bibiri byanjawulo. Awo njagala nkuweewo sikonda nga ziizo onnyonnyolewo nkwadde dakika ntono nnyo nga 2-3 okutegekera abaana si ye retirement yo. Okutegekera abaana si ye retirement plan yo. Era abaana babategekera ddi? Abamu bamanyi okugamba mbu nze investment gye nkoze yakuweerera abaana. Akantu ako nkawulira nnyo. Nze kye ngenda okubawa kubaweerera ngenda kubasomesa. Si kibi kirungi nnyo okukirowooleza mu ange eyo. Naye kati gwe yawukanako ku balala. Bw'omala okusomesa abaana bano muleme kutikka baana migugu olw'okuba ng'omwana omutaddemu ssente. Kwegamba obulamu bwe abeerenga ali ku musaalaba olw'okuba wamuweerera. Sigambye nti kibi. Era buvunaanyizibwa bwaffe okumakinga sure nti abaana baffe bayita mu stages z'obulamu nga basomye buki bulungi. Naye gwe buli lw'okkaatiriza ekigambo kye ngenda obbawa mu bulamu kubasomesa kibeera kitegeeza toyinaayo kintu kirala kyonna ky'oyagala kukola okuggyako okuweerera abaana bamale okusoma kati odde wali otuule bw'otyo ozinga emikono obatunuulire ogambe nabaweerera afune omusaala gwe ogusooka obe nga gwe kwolina retirement package yo afune omulimo naye nga gw'obalirako libeera ssanyu gyereere buli lwolaba omwana wo ng'ali independent ng'ayingiza ssente naye nga ssente ze tezikuluma okuba ng'azikozesa by'alina ozikozesa. Kuba waliwo stage mwe batuuka omuntu n'atonda owala omwana n'agira kano namuweerera ate kakati buli kimu ekyange nakimuteekamu ate avuga emmotoka nzisi. Awe nkugambira bw'oba oyagala okwewala okutonda owalira myaka egyo baweerere under the same time beera ne kye bayita retirement fund. Ate gitandike wambuziza ekyemyaka ndowooza kankozesa omukisa guno nkiddemu emyaka togamba 16 simanyi 22 23 olunaku lw'otandise alabye vidiyo eno ng'agirabye leero ddayo mu kitabo kyo bwe muba toyinaamu retirement fund mu bitabo byo nga toyinaamu retirement toyinaamu emergency fund zikusanze kubanga eno enkola bazungu be bagirimu naye naffe abaddugavu tulina ogyaadoptinga buli lw'obeera ne retirement fund nga buli mwezi ssente z'oyingiza otuula wansi n'ogamba kuno nzigyeko $60,000 n'oziteeka ku retirement fund n'ogamba ngenda ku investinga nga kubanga kakati tulinamu short term ne long term. Oyinza okugamba nti ngenda zisolooza bwe naaweza emyaka 3 kano nako ndowooza kankongereko bw'opulaninga butya bw'osolooza retirement fund yo okumakinga sure nti ogikuza weenyigira nnyo mu kuyiga akantu kano nsiiba nkabagamba ekikulu si kya earn save invest no kyusaamu ogambe earn save learn to invest. Mu myaka 2 mw'osolooleza ssente zigenda ku retirement fund weenyigire mu kumanya teriyo kifunira bantu nnyo nga kumanya kintu ki ekituufu ekyokussaamu ssente zo kubanga ffenna bwe tumala ofuna ssente ebirowoozo bigenda awantu awa farming real estate sirina mulala gwe mpulira ayogera ku kirala awo wembawulira. Chris njagala tutunuulire omuntu ali eyo ajja kusigala nga takitegedde omuntu atandike retirement ye okugyetegekera immediately lwe batandika okumusasula ate ali self-employed kibiri kitya ali self-employed n'atalina mulimu kiba kitya atalina mulimu toyina atalina mulimu ogenda kubeera bubezi na plan mu mutwe kubanga toyingiza ali self-employed kikukakatako nga gwe omuntu ali mu business ayingiza ssente zo nakugamba business tezigwa abantu ffe tugwa yo business ebeerawo ng'ekulinze weweeterereza jangu onteekemu ssente nziremu ntambule naye ffe abantu empisa eyaffe tetukkiriza kubeezaawo businesses zaffe zino era obawulira nti business eri underfunded sente business zo sente zizireeta ekizibu we kibeera ffe tetumanyi ddi sente zaffe zino zetujja mu business dirwe tulina zikomyawo zibeere mu business esobole okutambula kakati omuntu ali self-employed nga nze bwendi bw'obanga obuvunaanyizibwa bwo tobuwadde muntu mulala kubanga ffe obuvunaanyizibwa twabwejjako twabukwasa bantu balala bapastors baffe be babulina nga batusabira then
ne gavumenti okutusololeza sente nezikuŋŋaanya nemala nezituwa mu lump sum nze eyo siriyo ezo side bbiri sirina kwengwa yes NSSF nteekayo naye ate nina obuvunaanyizibwa obulala obw'okumakinga sure nti retirement plan yange natandika ogikolako mu 2015 eyange. Okay, kakati njagala tutunuulire era omuntu bw'aba avuga fayiro ya retirement plan zine sente oba okusuula akabokisi oba okweteekerateekera kuno akukolera bbanga buwanvu ki? Anti twajawuddemu ne tugamba tulina short term ne long term. Long term olwo twogera ku myaka 10 kudda waggulu. Ye long term. Short term tuli between mwaka gumu ku 5 oba ku kale mpaka ku myaka 10 wakati awo wonna tubeera mu short term nga bw'osolooza sente zo zino ziteeke ku retirement fund. Bw'oyiga bintu ki byenjagala okuinvestingamu tofubutuka bufubutusa eri kubanga ogenda ziteekamu zonna ziffe era oddemu buto kwegamba obeere ng'orunninga in circles. Bw'omala okuzisolooza n'omanya nti kirungi nnyo okwewa ebbanga n'ogamba ngenda kusololeza lwakuba abantu baffe bano nga bwe nagambye nange ndowooza nze kati navaamu abantu tebali disciplined na sente zaabwe. Sente za retirement fund tezigenda mu box. Ebyo obeeramu biba bya bugwagwa. Zigenda wa? Ezo sente zigenda mu bank. Era wennyini awo kinzigyeko mbadde kibuuzo kyenzizaako okubuuza. Sente zino omuntu asobola okukwata sente za retirement n'aziteeka mu kapigi? Asobola okukwata sente za retirement n'aziteresa omuntu? Sente zino sente za retirement zino nsobola okuzitereka mu kikalu male nkitunde nanti kakati ekiriwo oba zirina kuterekebwa mu solid money? Ekikulu mu liquid money ekisooka mu retirement fund yaffe eno kusooka kumanya butya bwengenda okusolooza sente. Bw'oba ofuna miliyoni 2 percentage eyina okugenda ku retirement fund. Okay, kankwe percentage ku percentage yaffe eri twagamba emergency fund twabawa percentage yaffe atagimanya ddayo noonye video eyo ogirabe. Retirement package yo ku sente z'ofuna ebeera 8%. Kwata calculator kuba mu sente z'ofuna gijjeeko. Kati bw'omala ogijjako percentage eyo giwe ebbanga ogambe ngenda kutereka 8% which is maybe 0.08 times sente z'ofuna. Singa in case obadde ofuna miliyoni 2 gyali badde emitwalo 16 0.06 oba 8%. Emitwalo 16 n'ogamba ngenda kutereka emitwalo 16 times emyezi 12 zibeera sente mmeka? Bw'ozifuna ng'ogamba ngenda zisololeza emyaka 5. Bwe mmala zisololeza mu myaka 5 mu Spanya eno ey'emyaka 5 gy'oba weewadde olwo nga gw'onoonyeza Chris Lule gw'oli mu kuyiga butya mu myaka 5 sente zino zensololeza oyinza n'okujja mu January gw'otandise osololezaamu sente ezo ne tugenda emyaka 5 tukyayiga bintu ki bye tugenda okussaamu sente. Bwe tumala ozifuna then ne tuziteeka era mu bintu bimeka? Osobola okuziteeka mu bintu ebyanguya okuggyayo sente oba okugiteeka mu business ezituyita long term investments okugenda mu bintu ebikalu naye nga bijja kuzza amagoba mu kiseera ekiwanvu. We want wabiri awo osobola okuteeka sente zo. Osobola ozissa mu long term mu short term investments oba mu long term okugeza. Mulimu businesses omuntu gyagamba nti nze nsololezezza retirement fund yange naye ate njagala kutandika kusuubula ngatto ebeera short term olw'ensonga engatto ebiseera ebisinga bw'oba ng'ogenda zisuubula si gw'ogenda zeebereramu kubanga gw'okyakola ebirala. Kyokka ate long term omukisa weeguli omunene nti bw'oba otaddemu sente zo compound effect mu long term investments ebeera mweri ate era ekolera ddala amakulu. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Singa olwaleero mbadde ndowoozeza mu kuritayalingira ku myaka 45 nyina emyaka 34 ku myaka 34 singa olwaleero luno wenkoledde vidiyo eno sente zange nkutte miliyoni tugeze nga retirement fund yange nagamba ngenda gisololeza emyaka 5 between 2015 to 2020 nemba nga nfunye miliyoni ameka 2 nengenda nenoonya eka z'ettaka 4 eka z'ettaka 4 nenziteekako obuti bwange obwa payini. Kiba kitegeeza
nti mu bbanga ery'emyaka emirala 15 mba nsobola okufuna obuwumbi 2 nga nkozeseza miliyoni ameka 2 kati awo gwekwata calculator okubyemu rate on return tubeera luddawa business gye ntaddemu ssente teyina na risk eri awo naye ate eyinamu kali ka element ka compound effect mwekali kagitambuliramu vis-a-vis singa mbadde nkute ssente zino miliyoni 2 ne ngamba ntandise okusuubula ensawo risk wano nene mind you risk nene ey'okuba nga ntandise okusuubula ki ensawo kati awo singa oba ombuuziza nti ku 2 walitadde mu kiruwa ssente nze zange mba nziteeka mu payini olw'ensonga mu byensuubira okukola mu myaka 15 okuva kati mulimu okubeera ebbali ssente zange zino nzifune kuba abantu baffe bano mmanyi okubagamba nti toinvestinga mu kintu kitya kimu mmanyi okubagamba nti bw'oweza emyaka 45 okudda waggulu obeera tokyetaaga kukola loss okwewala okutuka omutima kubanga emyaka egyo omutima guba gunafuye. Okay. Extra Digest mugoba nsonga tuli ku business mind. Era nga on this beautiful Sunday tuli ne Chris Lule olwaleero of course ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa November omwaka 2020 tutunulira retirement. Omuntu ateeseteesa atya retirement plan ye era ina kutambula etya the do's and the don'ts buulirwa oba ng'olowooza ku kintu kye bayita retirement plan. Tuteebwamu ssente aba Logical Motivators nga basangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators.com. Engombo yaabwe egamba transform from within. Transform from within. Nkinnyonnyole eddakiika emu bye twetaaga ebweru bibeera mu ffe. Bino ebintu ebigambo bye ngamba abantu si bipya mu matu gaabwe. Babadde bulijjo bawulira retirement plan buli kimu babadde bakimanyi. Mbadde just imbulako katono kukwata ku triggers ezibali munda bantu bagambe mbadde nalwawo dda kuba sente bazifuna n'ebintu bino babimanyi. Lwaki tugamba transform from within? Ebintu byonna bye twogerako birimu ggwe sirina kipya kye ngamba bantu tewali sirina kipya kye mbagamba wabula nkwata ku triggers ezibali munda ne bazuukuka ne baga kino mbadde nnyino kikola. Emergency fund baali bagimanyi kyemmanyi abavubuka era abandaba kano nkabalekedde alowooza okutegekera ku myaka egiwumuliramu nga gwe oyagalira okutandika okulowooza ku retirement yo zikusanze zikusanze akalabye ng'okawulidde leero kakutulemu baako gwokawa bw'aba ng'ali mu myaka gyaffe. Emboozi ya ffe twalina ssente mugisalire amagezi mugisalire pulaani B kuba buli omuntu lwakunyumiza naga nze gwolaba ffe tutwaliko nombuza kyekyabaawo ng'atandika okyali mwana muto eyo emboozi twagikoowa gavumenti simanya biti eddogo economy flippinze bayina ebibuuzi bibanyumyanyumya onogere kati musajja mukulu gavumenti ki eritereka ssente zo weziba zakulema gwe okutereka ate retirement fund eno tetugamba nti olina kuvunda nnyo naye anti tolina kuvunda nnyo okuvunda si kibeera kirungi nze ssente njagala ne bwe nsanga ebibiri mbironda ne bwe nsanga ebi musitenseni siita ku ssente ngironda at least n'engigaba kubanga wonna mba ntadde principle ya ssente nasomesa abantu baffe bano ne mbaga money is energy. Kati bw'oyita ku ssente n'otagironda oba osindika sigino nti waliwo ssente zeseetaaga teri ssente mbi ekyebibiri amaanyi agakirimu ge gali mu dollars 100 kati sooka ojjawo ekyebibiri kino osindike sigino oli omugaanyi nti gundi gwe nkwetaaga bubi nnyo tosobola kufuna kyokyaye kati bw'oba okyaye oyise ku bibiri nze era waliwo lwensanga obwebbiri nga babusudde ku madaala nkalonda nkalonda nenkanyiga mu nsawo nendaba bwe naakatetenkanyiza olunaku nga luggwako nesobola kukalekawo. Tuli ne Chris Lule tuli ku business mind olunaku lwa Sunday. Chris nga tutunuulira omulamwa gwaffe ogwa retirement plan abatulaba baali agadde okumanya ani in particular who in particular musajja mukazi bavubuka bakadde abavunaanyizibwa ku mulamwa guno gukwata kwani kati guno gwo buli muntu ayingiza who in particular actually guno gukuba wonna guno musana gwaka ku ssabo eri omusamize ekereziya katolika omuzikiti wonna retirement teyawulamu
gwagifunye ku myaka emito mukama ali wa mukisa nti olwalero ebigambo bino mbikugambye agifunidde ku myaka emikulu ekyo naawe kirina engeri gye kikunyizeemu kubanga naye ate tekibeera too late kati agifunidde ku myaka egigenderedde kyolina okukola kyeki gano magezi era naye muwagaabuwa nga tonnaba kufubutukana ssente zo omanyi teriyo kintu kisuza muntu bubi nga ssente zizzerumu basula bakugula denga chikata bwoba wali ozifunyeko ezo gye bayita lampusamu nejjalumu oyinza mu kiro kimu oyinza ozikyusa emirundi ena n'ozijja mu faliso n'ozissa mu sefuliya n'ozisaako mu bbaafu n'obikula sistani n'oziteekayo ng'ozisibye mu kiveera ng'oli mu kuyaayaana era ekivaamu awo kuziinvestinga nga tonnaba na kumanya bintu ki by'ossaamu ssente anti bukedde naye olw'okubanga tuyinamu mentality eri etya sente tuwunzika tuzitadde mu bintu njagala weetegereza abantu kubamu akafaananyi ekeeyo abantu bonna abafunye ku retirement package yaabwe myaka 5 kudda waggulu nga bazimuwadde lumu zonna zaafa ku bantu 100 abafunye mu sente ezo tebawera bana ebitundu 96 ku buli 100 zonna zifa omanyi lwaki bateeka mu bintu bye batamanyi butya bwe bikola ate nga awe wasinga okubeera awazibu kakati bw'oba okifunidde ombuuziza ku ky'emyaka nti ani afunamu owabiri mu ebiri bw'obanga kakuguddeko naddala mu abayina abaana singa omwana ekintu kino asobola okifuna nga yakatandika okukola kyekintu kyokka kyekyobugagga kyosobola okumuwa kubanga ffe wano mu Africa oba mu Uganda tulina culture eyingiza kyonna ne tusaasaanya kyonna era oli amanyi okugamba bw'otuuza omuvubuka afuna emiliyoni 1.5 ng'abadde akola mu banka n'omugamba ntemaatemera ssente zino ombuulire ozisaasaanya otya akuwa embalirira ye nga tafisawo yadde 10,000 wadde Simoni emergency fund terizigenzeeyo ne ku retirement fund tekuliko yadde 10,000 era akubuulirirawo nsasula ennyumba ya 6 amafuta airtime okulya n'ebirala byonna ngenda okumaliza obukadde bwange 2 oba mu kitundu nga zikoze eki ziweddewo trick yeeno buli lwe bakwongeza omusaala ng'oli ku kampani noonya ennyumba ey'ebbeeyi eya wansi kadde mu mulundi gumu buli lwe bakwongeza omusaala tugeze obadde ofuna emiliyoni 2 ne bakusuuliramu ekyataano ne bakuwa 3 ng'obadde osula mu nyumba ya mitwalo 4 noonya ey'15 infact buli lwe bakwongeza ssente babeera tebakugambye kugenda kunoonya lisiti y'abakazi ate basinga kunyirira Kampala babeera bagambye tukwongezezza ssente tukwongere ku maanyi enkwaso eya ssente zo tuli mu kugyongeramuko ka sementi osobola okugenda ssente zo osobola okugenda ozinvestinga naye ffe buli lwe batuwongeza w'obadde osula olwo okitandika okulaba nga wa bbeeyi ya wansi awo nga landiroodi wange Kisekka Richard musiibula kakati naffe abainvestinga olwo tuba tukubala gwe buli lwe bakwongeza nga tubaako ebintu bye tusaawo ebisikiriza emmere yaffe eno gye tubadde tuli ey'15,3 akasanvu eba tekyakugyamu ng'olwo oyambuka eddaala tandika okulya ey'5 ngodda mu kaffe kye gye bayita KFC owaayo eyo sijja gendayo naye oba otandisa okulinnyirira olwo emmere oba otandisa okulaba ng'emu tokyagigyamu so nga ate trick eri nti bwe bakwongeza omusaala sala expenses zo zikole ki ku miliyoni 3 ze babadde bakuwa bw'obanga ovudde mu nyumba ey'emitwalo 4 nodda mu ye15 kiba kitegeeza awo osevinzewo emitwalo 2 mu emeka emitwalo gino 2 mu 5 oba otandisa olwo okustrategizinga noga kati nteeke ku emergency fund oba nteeka ku retirement fund bw'oba oteeka ku retirement fund kitegeeza portfolio yo mu retirement fund olwo eba ekola ki eba ekula ate tozigatta emergency fund ne retirement fund bibiri byanjawulo emergency fund ejjawo obwetaavu obugenda okujja oba oyagala oba tokola ki omwana ajja kulwala mukazi ajja kunoba divorce zijja n'ebirala byonna motoka ogenda tomera eyo emergency fund awo yekavaringawo retirement fund esente zikola omulimu principal purpose yazo eryegi zikuŋŋaanye zikuŋŋaanye yiga butya bwe bainvestinga ziinvestinge mind you earn save learn to invest kuŋŋaanya tereka yiga bo investinga ako aka learn to invest abantu nja kwongera nkabayigirize wakati abantu bamanyi obutawula between learning and studying ye bw'omugamba okusoma to invest anoonya bitabo n'asoma ebyo bw'amala okubisoma naga nti kati nsomye ku bonds ngenda zissaamu ssente n'ayingirayo
n'agenda ku listed companies mu stocks n'abaako waagula n'abaako waateeka essente ze oluusi n'ateeka mu companies kati nze manyi nti mulimu companies eziri listed naye nga bw'oba oguzeeyo shares ng'oinvestinze mu stocks ng'ogenda kumaliriza bw'oba otaddeyo miliyoni 15 bakwongeremu emitwalo 15 mu mwaka mulamba eyebeera loss so nga tuddayoko ku retirement fund yaffe emyaka gyonna kano ka myaka gyonna era kasaana kagirabe oli wa mukisa nnyo video ne bwebe kusanze oli wa myaka 30 between 25 to 45 oli wa mukisa muve mu mboozi ya ntegeka kibwe naafa gw'omanyira oligenda bye babeeramu sisobola kuteeka mu kintu kiri payini myaka 25 nga nninda kyawo obudde tewali kwene ensi etabuse kubanga okutabuka kuli mu birowoozo byo yes wewabeererawo entalo waliwo abagagga era waliwo n'abantu seere ne wabeerawo nga tewali lutalo era waliwo abajeera kati ne olutalo nga teruliiwo seere tubalina yes kamulali tumutunde baguzeeyo baguze ku kamulali kakati obuvunaanyizibwa bw'okukulaakulana mu ssente n'okweteekateeka okufuna enkwaso mu by'ensimbi enkwaso tetuli erimu eri enkwaso ezaala eyaabwe enkwaso mu by'ensimbi oba okufuna omuzungu kyayita financial independence eyo yo si buvunaanyizibwa bwa muntu mulala yenna kyova ola nagamba luli ebyo eby'okugendewo omuntu mbwampa omukisa ngende nga gawali eyo emboozi yali ya buto kenaddamu amagezi n'entandika okwetegeerera teriyo ngenda nendaba abantu wano jo nnyina gwe nawaliriziddwa ne ngamba oba mpandike ku peegi ye yabadde ali mugamba ngenda kusabira abantu mu myezi egiddako 3 ofune ennyumba ofune emmotoka n'ebiddako ne ngamba omuntu ono mumutegedde oyo mulalu mumanyi oyo mulalu nnyo muvenako yagambye mu myezi egiddako ogenda kufuna ennyumba bananga abantu baffe bano baleme kuwuddiisibwa okufuna n'okutegeka financial independence ebeera strategy bakolerera kikolerere tebagwamu kigwe ebeera strategy okay bw'obanga okkiririza mu bintu ebyo professor n'ebikoze bitagenda mu betting which is ye tukiyita kitya tuyina kye tuyita uneducated form of gambling which is investment then ne tubeerawo nakiri ekirala gambling ni life gw'oteekayo obuteesi odizo omala gasuulayo osabirira West Brom okube Barcelona oba oli mu okusabirira ka Nottingham Forest kakube Man U ezo essaala ezo oziraba ezo mubeera omutonzi gwe muba munafuya kwegamba omutadde mu kantu akatimye ennyo bwe kati oyagala mumufuula buli kintu kyonna omutonzi kye yatuwa kirina principles ezikifuga toyina n'emu gy'osobola kumenyako wabula oyina zeeyagaliramu bweyagalizi nti gravitational force yaffe eno buli lw'oyambuka ku kizimbe n'obuuka tosobola kudda waggulu oddawa eyo principle kakati okugyeyagaliramu omanyi ky'olina okukola oba olina kubeera mutetenkanya kumakinga sure nti bwe mba nkoze ennyonyi erina kuzannyira mu bbanga gwe bw'onaaba osaba busabi kati gwe bw'obanga omanye essaala yeekola genda okiyimirireko obuuka osabe oba gendayo ne pasita waakuwe professor nti bw'obuuka ogenda kudda waggulu eyo principle bw'omala ogiteeka wano obulamu buba buteredde oba tokyali ku bino mufukamire mbawo omukisa guli naawe otambula nagwo amazzi g'otambula nagwo gakumenyera busa ogenda ganywa gaggwewo obulamu buleme kukyuka kubanga abantu abagasimba ne bafuna ebidomola siraba bulamu bwe bukyusa tuddeyo ku retirement fund tebagamba nti tuli njagala abatulaba tubannyonnyole retirement plan eno omuntu ayina kukola ki kwegamba nga bw'onaakeera ku makya n'ogamba nti ebisaanizo ebiggulawo bank account kuliko akafaananyi kuliko ennangamuntu kuliko ebbaluwa ya LC kuliko n'omutwalo kisinzira banka so bisaanizo ki ebikola retirement plan nga tuwunzika byoba owa abantu tubate kati okusooka so that babeerawo nga babimanyi nga bwe balaba eri bwe badde eno bavuge fayire egguke nga teriimu nti kankukwate ku mutwe nkusabira omugezi okusooka nsoose nemba wa percentage eya retirement fund which is 8% ku buli sente zo zonna z'ofuna ate zino teziri ku musaala wabula ndi ku sente eziyingira
ngabo mwakikwata obukusu nti okutayifinga mu church ekimu eky'ekkumi na kino bwe muba mukikwata era kibeere part of your lives mumanye nti buli sente yonna gye nnyingiza ne bwebanga bonus ne bwebanga earning ne bwebanga it's a lump sum ne bwebanga it's a grant ne bwebanga olonze nnonde buli sente yonna gy'ofuna gijjeeko ebitundu 8 ku buli 100 ogende ku account lwakuba ebiseera ebisinga nsagala nnyo kulagira abantu nalibadde mbalaze lisiti ya accounts zange nga bwe zita ekambaleke naye kiri nti emergency fund erina account eyaayo retirement fund erina account eyaayo zino sente za retirement fund tetutereka kuzirya tetutereka genda mu Mombasa era tetutereka genda Dubai wadde okuba embaga yadde embaga yadde okukola ki wabula zino sente zaawule mu z'ennyaanya ozijje ku z'omukyala ozijje ku z'omwami ozijje ku z'aba girlfriend ozijje ku z'abantu nti omwana amize paasi omwana amize ejjirita simanye embira abadde simanya amize ekikopo abadde anywa cyayi n'akimira ebyo byonna biveeko sente zisigaze principal sente zisigaze principal aim yayo emu oba purpose nti mazo zikuŋŋaanya kanjige butya abantu bano nabagamba research yenna tumulina ng'ovudde ku research ate tubikola nze mbagamba nti eno retirement fund yange natandika dde ogikola ki okugiinvestingamu si bya theory nti nagenda nensoma ne bambulya bwe no ndi mugikola kubanga nebbanga naliseetinga neŋŋaa ku myaka gino nja kuba nsobola okuyimirira ebbali tekitegeeza nti mba sikyakola nekiba kitegeeza nti phone call yange emu emala okutambuza company wiiki namba kikulu nnyo ekyo egi emu oba phone calls 2 zimala okutambuza company omwezi muki mulamba nga nze ndiwa ndi bbali bannange tuyige ate tumanye na kino ekiruubirirwa kya Katonda eri obulamu bwaffe kweyagala teri kirala obulamu life has never been meant to be a struggle obulamu tulina kubuyitamu nga tweyagala okweyagala kutegeeza ki beera n'enteekateeka enaasobola okuyimirizaawo okweyagala kwo kikulu nnyo ekyo wabula lema kufuula bulamu struggle nga bwe mutera okukyogera tuli mu struggle beerako n'ebiseera by'olina okubaako ebintu byoleka omuzungu kyayita instant gratification then okyongereyo tudde ku kiseeriddako gye tuyita delayed gratification tosanyukiddeewo mu kiseera kino kinsanyusa nnyo nze by the way kinsanyusa nnyo ntera okuyitako wano ku Kampala Club awo baneiba bamu abo members only nentunulira abaami abo abakulu mu myaka gyabwe nga bakubye bushort bali mu kweyagala ne bu t-shirt ne bateekako n'obukofiira ne bateekako ne bugaali maaso n'abo bagagga bangaaba nebwendekero nawalirizibwa neŋŋamba nnyina kuba byebintu ebyo byenduubirira kakati gwa obulamu bwabufudde struggle otobera baana simanyi otobera ki simanyi nze nnyina okutoba ndabe toba bibyo naye teweerabira nti obugagga n'okufissaawo era n'okweyagalira mu bulamu ebeera strategy kendeeza ku budde bw'obadde omala mu z'overnight zo ku makya n'olweggulo kubanga Katonda nabagamba nti ekisa kye kyatuwa kiri non-selective kijja buli muntu yenna tuli ba mukisa nti tuli kunywa ku tuzzi gano galiko omukisa ne gabannaffe balige bakimyeri nga basimbye layini bwe nnywa gano bwe mala okugawa essaala nagamba nti waliwo ekiseera wootuuka mu myaka gyo ng'obulamu bwo nga it's a prayer itself. Okay, kakati mbadde mazeeyo kazi lastly nga tuwunzika ekibuuzo kyange okizzeemu bati mbulira nga waliwo akabuzeemu tuwe requirements za retirement plan requirements nga bwe nkunnyonnyodde wali nti okugulawo account beetaaga kino ne kino zeziriwo ezo zisookerwako basics okusooka requirement esooka kusalawo very good ekyo kyembadde nkwagaza taking a decision okusalawo decision to create a retirement fund decision ye requirement esooka oteekwa okuba n'okusalawo nti ŋŋenda kyenjagala okubeera mu myaka 25 okuva kati nteekwa okutandika okipulaningira olwaleero
twabagambye emboozi ezo twazikooye mwe mutuyita abato simanyi tetunnalaba ensi tetunnagiraba okonno ku nnaku bakkolima kati kali akasajja ke tuyita kakkama omuzungu kayita comeback kabeera kadda gye muli kubanga muba mutandise okukolima olulimi luba lukyuse tonnalaba nsi ensojja giraba kiki ekikukolimya tekubagereesa kuba kukolima tonnalaba bulamu obulamu ojja bulaba nedda taata tuula wansi tuula ng'enfunayo bweri tambula ng'enfunayo bweri ate osalewo n'okusinziira ku nfunayo abantu basalawo nga bagala decision yakakadde kalamba ayingiza emitwalo 2 waliwo abantu b'otunuulira ng'ensaasanya yaabwe tebafaanana nga tebalabika naye ng'omuntu anti kati fe wano alina ssente yavuga emmotoka e Uganda bannaffe abo abali e Bulaaya bansanyula bw'oyogera ku mmotoka yaba takutegeera n'omugamba nvuga $1,500,000 ewaabwe ziringa bijanjaalo bagikuwa ne bw'obeera mu wejjere ne bw'obeera bano ate ne bazisuza ebweru ne bw'obeera mu wejjere omuzira ne guzikuba kati ffe wano ngera nga luli bwe nali nkugamba ebintu ebirina tugasa ebyo tubiraba luvannyuma era decisions ezisinga okubeereza omugaso abantu bazikolera ku deathbeds zaabwe olunaku lwagenda mu ddwaliro ne bavuga togenda kuvaayo stroke ekukubyako kaweddemu lwatandika okutandika okulowooza ku kupulaninga ebintu bye birina omubeezaawo mu myaka eginaddako naga leero nno zinsanze kaakano no sikyakola ngenda kubeerawo ntya olwo ng'atandika okupulaningira ssente ze zino ze bagenda okukola ki okumuwa what if bw'okyusa olwaleero nga vidiyo eno ogitegedde tugambye nti akabonero akasooka kusalawo kwe kufuna okusalawo n'ogamba nteekwa okuteekateekera emyaka gyange 25 egiddako nagamba wano nti obwavu tubuteekateeka n'obugagga kye kimu lwakuba obwavu tubuteekera unconsciously obeera tomanyi mu soft sport yaffe eno gye nagamba abantu gye balina sente zibeera zimuyitamu naye nga tamanyi nti olugendo lwalimu teriyo kintu kiri constant ate nkigamba abantu you're either going down oba oli mu kulinnya teriyo ali wansi awo ekyo bakulimba ne bw'ozimba ennyumba ng'erabika bulungi etya n'ogirekaawo n'otabaako ky'ogikwatako togisulamu togikola ki n'ogirekaawo lazima egenda kugwa nga tolina ky'ogikozeeko eryo lyetteeka era eyo lo bwetyo bwegamba teriyo kintu kiri ki constant buli kintu kikyuka bw'omanya nti buli kintu kikyuka obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina bw'omala okusalawo nti nteekwa okuba nga nnina akawunti eya retirement fund step number 2 oyina okumanya essente zino nzisolooleza bbanga ki okutandika okuyiga bwe bazinvestinga bw'oba otandise leero okuzisolooza tandika okunoonya abantu nabuuza abantu baffe bano bw'oba oyina famire lawyer ng'olina famire doctor lwaki obeera teweetaaga investment planner I know ate nga tuula omusiru n'omugezi omulwadde n'atalina magezi ffenna gye tukozesa sente eyo yetugatta awo abenkwe bweba yetugatta ng'ate ne principal aim y'obulamu bwaffe ekigendererwa kya Mukama Katonda eri obulamu bwaffe abantu baffe bano engeri gy'erisande kanti bagambe ekiruubirirwa kya Katonda eri obulamu bwaffe kubweyagaliramu bwe mubanga mukkiriza naddala aba Christians nga mukkiriza nti omwami ono omwana wa Katonda yabafiiririra omwana wa Katonda omulamu yabafiiririra n'ebyo byonna n'abijjawo lwaki obulamu tuddamu ate okubulaba nti naffe tuteekwa okuddamu okubonaabona kiba kitegeeza okwerekereza tikutegeeza kubonaabona waliwo enjawulo waliwo omuntu asevinga n'atalya kyamisana naye ng'ate sente azisevinga jjanjaba alusafuta emyaka 5 obwo bubeera bugwagwa lya mu kiseera mwolina okuliira beera n'ebintu ebyobulamu ebiri basic bibeere nga weebiri era okusevinga n'okuyiga butya bwe bainvestinga tekitegeeza nti toteekwa kuba mugabi n'obeera mukono gamu tosobola kufuna kyotagabye eryo nalyo tteeka owaayi oyogedde ku kugaba kantumire ku munywanyi wange Ssaalongo Kizito Azuli omusajja agaba era Ssaalongo Kizito erinnya lyo gwe Muteesaasiro weddiranga nkwongeddeko erinnya lya Mugabi eryamugabi tulimuwe ndimuwadde oyogedde ku kugaba anti kakati abantu baffe bano oli mugabi era gwe mugabi funa we baliteeka ku mpapula zo ojja kusweyaringa oath
botekako erinnya lya Mugabe ndikuwadde Saalongo Kizito Azuli Australia. The love giving nayo tujja kujja tugisomeserwayo. Omuntu ayina omukono nga teguwaayo. Kimubeerera kizibu nnyo. Ebiseera ebisinga ekiremesa abantu okugaba ebeera scarcity mentality. Alowooza nti kyayina singa akigabako aba akendeeza emikisa gye egy'okuddamu okufuna ebiki. So nga oteeka creating a pathway mulina okukola ki okufunira. Kanka bagambe gwe Ibro kimanyi n'abatulaba bakimanyi. Emirundi gyonna ebiseera ebisinga buli lw'oyamba omuntu somehow oyina engeri gy'oyambibwamu. Nze nkyerabirako nange tuba tutambuleyo nempa oli omutwalo nompa eri ebiri nempa oli esatu ngenda okugira bwe nti olweggulo ng'oli aŋŋamba owaaye essimu ereeta mannya ki nga sina na kyenkoze. Oba mu bulamu bwe ocreatinze space okufuna kati n'abantu bano bennyini abatunda products n'abatunda services nakanera nako kaabwe okufunakwo wunzikanaako tudduke okufunakwo sente zoyingiza olwaleero okugaba ko bwe kutyo bwe kwenkana kaddemu omulundi gumu okufunakwo kwe kugaba ko bwe kutyo bwe kwenkana kyogabye bwotyo bw'oyimiridde yenfunayo kyogabye kyennyini kyowaddeyo ntegeeza si mu kuwaayo mu ssente wabula dedication gy'owaddeyo in terms of resources n'ebyotunda n'ebiddako kati nga bw'oyimiridde mu byenfuna teweetaaga genda wa muntu mulala yenna kugamba nti waliwo akuloga n'ebirala gwe mwennyini ku kizibu kyowaayo anti nagambye ebintu byonna byamateeka buli lwotegeera principles engeri gye zikolamu obulamu bwanguwa. Once you create ekkubo ly'ogabiramu oba owaddeyo time oba owaddeyo obuyambi oba owaddeyo ki oba wededicatinze kyekintu kyekimu kyekiva eri ne kikuddira oluusi n'okusingawo bw'oba towaddeeyo era tojja kufuna byerabire kansembeyo nakano mu retirement fund bw'oba oyinamuuko endowooza ekwata ku ssente ezo zigende mu binyumo mu bikujjuko oba okuliikiriza emizeegyo emibi omanyi kye bayita okuliikiriza omuze omubi okuguvujjirira omusimbi beewaanira nnyo mize gyabwe ennyumirwa nnyo music ennyumirwa nnyo ebidongo ebyo ali mu kuguliikiriza ali mu kufukirira wali olabyeko ennimiro erimu omuddo sere n'emiti emirala egyo ebyo tebyetaaga kugwa sere n'emuddo emirala emibi egibeera mu nnimiro ebyo tebyetaaga nkuba sere okumera obulungi okututumuka mu nnimiro n'awatali nkuba ameruka. Ebirungi bino byosigamu emmwanyi n'obujanjalo n'ekasooli ebintu ebirala ebyo byokka ebyo bye byetaaga obudde kati emize emirungi gy'oba oliikiriza liikiriza okusevinga ate oliikiriza okumanya not studying but learning. Bw'oliikiriza okumanya n'obanga buli kintu kyonna ogamba nedda kino n'alyetaza okumanya bwe kikola ogwo omuze n'oguliikiriza ekivaamu nga gukula kati sere waffe ngadda wansi emmwanyi ng'ekola ki. Okay, tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwalero tugabe baganda bange bane tugabe tuleme kubeera nnyo ku receiving end. Abantu baagala nnyo beera ku receiving end batuwe anti era kyova owulira bagamba gavumenti etuyambe amaanyi gaabwe bagejjamu ne bagakwasa omuntu omulala yalina obbawa kaabayise buki. Okay, kakati Extra Digest mugoba nsonga ne Business Mind tugenda kubanga tusukawo olunaku olwalero. Njala kwebaza abanywanyi bange betutwambuza nabo ekintu kino Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tone Senabulia ne Keith Kanabi. Large upon yourself. Then nebaze n'abavujjirizi aba Logical Motivators nga kotale ne Caplog Financial Consult nga bano babakana n'eddimu lya sponsoring a Business Mind every Wednesday and Sunday of the week. Ennaku zibeera bbiri buli lwa Sunday n'olunaku olwokusatu tubeera ne Business Mind era nga abavujjirizi be ba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Lastly nga tuwunzika njala kwebaza buli ya subscribing na thank you so much. Webale nnyo webali ddala. Ate naawe sharinga content yono nalaba content yono na commentinga nkwebazaako ensuso nti webale nnyo webali ddala. Ibrahim Kasage manya gange kulwa Extra Digest ne Diet Production ne Business Mind mbagamba nti mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama abakuume mbagala nnyo mwenna. Thank you so much.